Mugamba mutya guys, kansubire muli bulungi nange ndi fine. Lwakuba empewo nyingi muganda wange. Empewo eri wane kubira ddala paka Kataago. Era sitwago bate yakuyingira mu musaayi muganda wange. Gwoba weeyibakidde dda. Ddanga bw'okiwulira. Nekyo ekindeese. Zize kwogera ku bano abasajja. Ekituufu kiri nti amapeesa gonna bagayina. Kaadi zonna baziyina ezisobola okuzannya omuzannyo ne guggwamu bulungi. Naye emmeeza kwe bazannyira eno gye bayita chessboard tebalina. Chessboard tebalina yemmwe abantu. Oshegera abasajja batiitiizi ku gundi esembayo nti bo bennyini bali mu paniki ya kukyusa buyinza nga tebatuuse mu kalulu. Naye okukyusa obuyinza ffe tulina obbawo ekyokukola ffe abantu. Bebbululire mu ffe bo bakyusa obuyinza. Naye twabasookayo dda okulaba mayiro 167. Ze nkubuulira. Okitegera? Bino bye muli mutu provokinga kati nti mutandise okuwa luli mubadde nga muwanu baba futu soja. Bonna bafutu soja bali nnabe wansi abeeri eri mu byalo ne mumanya nti bwe tuwamba bafutu soja bano nga bangi eri waggulu basobola okukontaininga embeera nedda mu nteeko. Abantu ne batatuwa kye twagala. Kati muzze kugana amapeesa agalinga amanenenene mbu mujje mutu provoking mbu bano abawansi basobola okubanja bali abali waggulu. Muganda wange tulabayo. Mukana akazannyo mpozi nga muwambye pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu. Pulezidenti yekka gwe musobola okuwamba ne tujja ku kkubo twekalakase tubawe kye mwagala. Naye awatali ekyo nga temuwambye pulezidenti. Newe muwambani nze mbabuulira tubatwala mu kalulu 2026 tugenda mu protest vote. Tetugenda kubawa kye mwagala. Tetugenda kubawa kye mwagala kukyusa buyinza mbutusituse mwewambe mutuddizeeko emizingiriti emirala. Egyo gyennyini egyammwe ffe tubatuusa mu kalulu. Mwagala temwagala tulina batwala mu kalulu 2026 tugende mu protest vote tubakuba akalulu tukalwanirire. Teri byakakuuma. Kuba ebbanga lyonna tubadde tukakuuma, ebbanga lyonna tubadde tuteekayo abakuuma buli polling station nabo ne mubakwata ne mubakuba emigo ne mubawamba ne mubabuzaawo. Kati tugenda kasuula tukabalekere ffe tudde ku kkubo. Kale tulabe omugendo twasamira. Tumanye nti twekalakaasa biriyo, onzita ebiriyo nga nkimanyi wadde onzise siwaddirwa abasigadde ku kkubo bajja kuggusa. Oshegera pulidde muli eyo mwesudia kana akalulu ke kawempe luno lugenda kuba lutalo lwennyini era tugenda muganda wange sina lutalo byonna ebbanga bino bye tulimu ne kati ssaawa zino bye tulimu olwedde tuli mu lutalo kati teriyo lutalo lupya. Okitegera embeera eringa bweri ffe kuva twayingira sitwago tuli mu lutalo tuli bayeekera ba ku street. Okitegeera kati olutalo olusuubiramu ki? Akalulu ke kawempenze ndi wano bakakasa tetulina nakye tukeetaaza. Tetulina just kakozesa kamobilizingira mu bantu beekawempe ne bannayuganda bonna ti 2026 tugenda mu protest vote kujjako Kasajja period. Kuba tukimanyi musobola okavuluga nga akanakwedde, musobola okavuluga nga akeno simanyi abimu simanyi ludda weeyo. Okitegeera naye ffe tubatwala mu kalulu. Protest vote 2026 gye tubatwala. Mwagala temwagala tugenda batuusaayo. Okitegeera tetusugenda kwekalakaasa bbawa kye mwagala miziina mmwe. Mugume tubatwale mu kalulu. Mugume tubatwale mu kalulu. Muli waneno mutwasamira muleeta obusajja bwe musibye obukookolo muwamba abaana kati ekitebe mbadde mukibunyiza amagye gonna bayingizaayo ebibokisi oba muyingizaayo ebibokisi byaki oba byaki kati mulabye amawulire ago gafulumye gasaasanye kibalidde waggulu wali ne mutusuulira Nyanzi. Mukyuse internet nti Nyanzi mumutadde naye nga ku makya mwakedde kukwata ba Gaddafi akinaani abo bonna nga mwabayodde. Kino ekibataasa essaawa zino okukyusa obuyinza bwammwe bwe mwagala nga temugenze mu kalulu pozi muwambe Kyagulanyi ate kye mutakyasobola miziinamu okuggyako kumuggalira ewaka. Kye mutakyosobola ate nga tubakakasa 2026 oba mumuwambye oba mumuggalidde waffe tugenda kubajjako. Teri byagamba ate Kyagulanyi ali waka bamusibiddeyo bw'ate tulinde bwana kugambye 2026 newe mumuwamba ne mumutwala nga tetumanyi gyali. Tujja genda okumunoonya wa gye mwamututte nga namwe mwennyini ezanziba mwayiseewo.